Mu kiro ekikeesezza olwaleero ekitongole kivunaanyizibwa ku kubunyisa eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority nga kiyambibwako poliisi bakutte emmotoka ya Primo namba UBN 888Y ng'erimu bookisi z'eddagala lya gavumenti mu bitundu by'e Nansana. Mu mmotoka eno mubaddemu Ronald Kibalya kusseewo omusawo mu ddwaliro lya gavumenti e Kamuli, Moses Mwesigwa, Godfrey Mumbere ne Walter Bwambaale. Kigambibwa aba NDA bafunye okwemulugunya okuva mu ddwaliro ly'e Kamuli nga bwe waliwo eddagala eriweweeza kawuka ka mukenenya eryabbiddwa. Z'eddagala lya gavumenti mu ddwaliro ng'amatama ntengo. Ate Moses Mwesigwa y'ebyokubba eddagala agamba tabimanyi mbu ye baamuyise kutikkula bitereka okuva mu mmotoka. Ebibera bibaddemu ki? Bagenze okubikebera. Ngamba gwe obadde ositula ki? Badde simanyi. Ng'ositula ki bagambye somba ki? Kusitula bibokisi bibadde mu kuveera nga bw'oli kulaba ebyo ebikutiya. Nga bivaawa? Nze simanyi. Gobeera wa? Nze mbeera Seeta. Wano wa? Just wano Nansana. Kati otuusa oti Nansana? Ate era nze n'abo ababadde n'ebibokisi. Obayita otya? Sibinayamba. Yali mu lukwe luno wa kukwatibwa. Tosobola kubanga okulira eddwaliro omuntu n'ajja n'atwala omukozi wo n'ajja n'atwala eddagala lyenkana bweriti week in week out nga tokitegeera. Kyo kitegeeza nti waliwo syndicate. Eddagala litwaliddwa ku kitebe kya NDA mu Kampala ate abakwate bakuumibwa ku poliisi ya CPS wano mu Kampala. Bano tujja kubatwala mu mbuga z'amateeka era fayiro yaabwe twagisindise wa state. Bavunaanibwa emisango ebiri okubeera n'eddagala eri classified mu bukyamu oba nga tebalina bisaanyizo. Ekyo kimenya etteeka lyaffe erya National Drug Authority. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.